Mu mwaka gwa 2016 munnakibiina kya NRM Robert Kasule Ssebunya yawaabira gwe baali bavuganya naye Wakayima Musoke Nsereko n'akakiiko k'ebyokulonda mu kkooti enkulu ng'awakanya obuwanguzi bwa Nsirako ku kifo ky'omubaka wa munisipaali y'e Nansana. Okusinziira ku Ssebunya ategeeza nga Wakayima Musoke Nsereko bw'ali talina buyigirize bumala wamu n'okubeera nga teyali ku lukalala lw'abalonzi. Omulamuzi w'ekkooti enkulu Vincent Okaranga yakkiriziganya n'okusaba kwa Robert Kasule Ssebunya bw'ati neyesigama ku kawaayiro namba 36 mu mateeka ga Paalamenti agafuga ebyokulonda. N'alangira Robert Kasule Ssebunya eyali akutte ekyokubiri ng'omubaka w'ekibuga kya Nansana. Newankubadde nga Wakayima yajulira ku nsala eno, kkooti ejulirwamu yakalambira okusazaamu ensala ya kkooti enkulu. Kino kyawaliriza abawagizi ba Wakayima okuddukira mu kkooti etaputa amateeka nga bawakanya ekyokulangira Robert Kasule Ssebunya ng'omubaka wa Nansana Municipality nga bano baali baagala kkooti etaputa ssemateeka esalewo ku nsonga eno. Oluvannyuma lw'okwekenneenya ensonga okuva ku njuyi zombiriri, abalamuzi 5 bagobye okusaba kw'abawagizi ba Wakayima. Okusinziira ku kkooti tewali nsonga lwaki kkooti etaputa ssemateeka yeekenneenya ensonga zino. It's not enough to allege merely that a constitutional provision has been violated. If any rights have been violated as claimed, they are enforceable under Article 50 of the Constitution. The petition having been a disguised appeal lacks merit, cannot have been brought in public interest. Kkooti eragidde abawaabi mu musango guno okuliyirira abawawaabirwa. Abawaaba omusango guno kuliko Margaret Namiro, Rita Nalunkuuma, Annette Nakiyungu, Fred Mugeraranga, Kuraishi Ntale Kalema, Isaac Sali, wamu ne Sisimuka Uganda. Wabula omu ku bawaaba omusango guno Frank Gashumba avumiridde engeri kkooti gy'ekuttemu omusango guno. I think there is an opportunity to go to the Supreme Court. I think there's an opportunity. Kyetugenda okukola. Era to believing anti Kibirige Ssebunya tabadde mubaka w'abalonzi b'e Nansana, abadde mubaka wa judiciary. Stephen Kaali munnamateeka wa Robert Kasule Ssebunya asanyukidde ensalawo ya kkooti. Tebalina kintu kyonna kye balwaizinga mu affidaviti zaabwe oba mu petition yaabwe ekiraga nti kkooti eno yeetaagisa okutuula okuyintapuliitinga. Tulinze twagala kwengejinga kirayanti waffe kuba kuno buno buwanguzi bw'amaanyi gye tuli tubeere nga tusobola okupaasuwinga costs kuba yateekamu kinene otusasula. Mu kulonda okwaliwo mu mwaka gwa 2016, Wakayima Musoke Nsereko yafuna obululu emitwalo 2,500 mu 53. Robert Kasule Ssebunya n'afuna obululu emitwalo 2,300 mu 415. Ate abalala bali ku miranye kwaliko Rajabu Kayese Malalu, Samuel Kibanga, Sembo Wakagulire ne Adams Franka Mubiru. Nze Namamonde Deborah, wano mu Kampala.